Anja mumusipi gwa bbawe abibugumya nagwe kiba kirungi nyo omusajja aloga omukazi noga nti banaye yamumala nga oba beeroga bombi kati osaana omwami bwa ali eri atadde mu blouse ya beeru biru ali eno musipi gwa bbawe gwe yatadde mu kiwatu ke kakayimba kodya tutandise nako tugamba nti oyo beero nga yokyebye ennyanja mumusipi gwa bbawe you can show people biru nga ali biru tereza ku musipi ogwo nkulengere biru butereze mugu ku balancing bamanyi nimba ate nga emirimu gigwe tereza mukonze bali eno kunze kamera ziri kunze yoyo biru nga yokyebye ennyanja ku musipi gwa bbawe akayimba ako solo kadamu mama kubanga nka composing de wano oyo biro nga yokyebye ennyanja ku musipi gwa bbawe muba mulina kamuyimbira. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu mwenna abatulaba ku BBS Telefina ndi mu katale ka Ssaabasajja Kabaka ak'Ematugga ke katale ka Ssaabasajja bw'oba wakava wakozi bw'oba otuuka wano oba wakava kiri ekintu ky'ovaako okujja wano Ematugga bw'oba wakava ekatalema odda wano katale ka Ssaabasajja Kabaka ak'Ematugga mwebali abantu bange ba big size munene era nga bw'olaba ba small size sali side zawale omulogo wa katale naye waali wano kwegamba buli kimu obeera okirabira ddala bulungi yoyo omulogo wa katale naye abe kwegamba emirimu ne gitambula mu ngeri ekyasinza okubeera ey'omulembe. Stanbic Bank enkola ya FlexPay bateeka mu ssente era be bannyambaza olunaku olwaleero bangambye dipa genderako mu kasuuti gw'omanyi oba onoovaayo mu katale oba toveeyo naye nja kuvaayo mu ngeri ekyasinza okubeera ey'akabi mukene alinga ebyennyanja yoono wano kano akatale mwotasobola kusanga mukyala yeerusiza buli muntu ali ku kkala ye ndaba nti ekyekyo oli muddugavu bulungi tunula nnyo eno ndabe oli muddugavu bulungi nnyo ekyekyo oli kkala ye tunula eno big size munene tunula eno naye ali ku muzuuli kandabe yabigezaako ne bimutama yabigezaako ne bamugamba tebikola makulu ne bimutama n'abivaayo. Omulogo wa katale webikule tuli mu kulaba abantu oba baloga abeeteekamu ekizigo oba nedda nejjajja mwali maama mutambuze mpolampola rasta mutambuze mpolampola. Stanbic Bank bw'obanga olina akasimu katono ak'amapeesa tunyiga star 29 hash ngambye bw'oba olina essimu y'amapeesa tunyiga star 29 hash eyo FlexPay. Bw'obanga olina kasimu akaffe kaseereza Katikkiro ke yatuyigiza ke bayita Lumamyo ogenda mu Google Play Store n'onoonyayo app bagiyita FlexPay n'ogidownloadinga n'ogiteeka ku ssimu yo wonna oba oli mu mbeera ya transport ng'olinnye bodaboda oba oli mu mbeera ng'oli mu taxi oba baasi oba ogenze kunywa amafuta ku station oba ogenze mu restaurant kulya mmere oba ozze mu katale okugula bulungi nnyo ojja kuba okozesa eyo enkola eya FlexPay. Tukompozinza akayimba ketulese mu katale wano era akagenda okusigala nga kakola kagamba nti oyo biru nga yokyebye ennyanja mu musipi gwa bbawe. Tutandise bwetyo naye maama gwe okyalina agadduka n'abawala bonna bendaba muno bato bazibu okyalina amaanyi agadduka nabo ogire tula bulungi neeri batulengeri kati oyagala nkole naani bwe najja buli omu gwe naatuukako bw'anaŋŋamba nga bw'ogamba nze naakola ntya kati tulina kukola situuka mukobala big size munene situuka bulungi nnyo oli otya weesigameko wano tofaayo awo oli otya bannange bitambula biti nyongera ku ddoboozi bayibe eri werikoma otunda ki byonna ki nabanabisanga ku mudaala ago kuliko kinaki bantu babuulire nga kinaki bajja nga agati byonna nyanya ova uyo tuntulubuubo byebyo ndowooza
alinako ennyaanya alinako obutungulu ne ova naye gwe kyalina amaanyi ag'ebigiko ebintu bino binoonye olaba n'omusajja musobola ate omusajja gwoba ogenda kumwetikanga kinywa kyanku sajja nno ndaazitowa owakwetikanga kinywa kyanku nti no munnaffe ogenda mu ebigika senga tuli ku TV onzise senga naye naawe vaawo wano kati nze nkole ki weyogeza nnyo naawe kakati tuli kuli kati TV abaana tubagambe tutya ono naye tuli ku BBS Telefina mpa apron muwe leka batukube ekifaananyi kyakyo nanyumiza abantu nina kusangayo senga tunali mu kamera ya Suna kamera ya Suna naye yene kutuuka mumpenji mwambaze tulabe FlexPay yetukolagana nayo mukane oboze mukatale ne wasabasajja kaka akema tuga osobola okubeera nga ate mugana ngojja n'ogikozesa nnungi nnyo tunyiga star biri mwendemu obulamu ne tubutambuza mu ngeri ennungi FlexPay tunyiga 2 obulamu ne tubutambuza situka nkusibe emisipi bulungi nnyo bakama bange bangamba nina okutambuza senga bannaye ye mumpi ye munene kati kwegamba nolemwa ye mumpi ye munene kwegamba nolemwa senga ade bagamba tewali epuloni yekujyamu nembaganze mukatale mbikolanga waliwo akayimba ketuyimbye kali okajjukira agayi ayizo obutazina muleka nkusibe nawe senga shuka nkusibe senga tulina akayimba kaffe tukompozi nze mukatale kasawa sajja kaka akema tuga senga biru banna oyina ekigambo kyogonnomodde waawo nengaawo omukazi wuuno kati kayimba kikoyagala senga namusi ayinza obutazina senga nawe terera kati nabine katale mukongere mu sente ye mutwagazaki what you senga katize kantule wano kayimba kikoyagala bakuyimbire balinga bugwe bozina kayimba ki keko wanji nawe babiwulira leka nawe kutuleetera bizibu olwo tululeke senga kayimba ki David Utalo ng'agamba atya oba atya waloke yayimbye no love commissioner ya nungamya la ako kategedde sinakabulirako kali wake wawulira oba tolire jula mbu bakuwaka kadombo wedde kumpagala olidde abaana batandise okumanyira mu katale muno naye guma mumpi munange guma tuli ku BBS Telefina program ifa mukatale nyanya ennungi gyeziri ate obulamu bwala kubanga butambuza bulungi mpa apron ya biru oyo biru nga kyebyennyanja mu musipi gwa bbawe akakayimba katugenda okuyimba soko gyo kayimbe ajja kutyo kayimba bakayimba batya oyo biru ayo kyebyennyanja musipi gwa bbawe boba okazina oyawuza boba omalayo oga oyo biru ngayo kyebyennyanja mu musipi gwa bbawe bwotyo tuli ku BBS Telefina program efa mukatale pa apron mwanso kemutereze chiwa stuka ku apron oyo biru ngayo kyebyennyanja mu musipi gwa bbawe yalogo omwana namuzala mwabana namusibana balala oyawuza ogakola tya oyo biru kona ayo kyebyennyanja mu musipi gwa bbawe bwotyo akayimba kawudde biru katukukoledde nakayimbe muko nawe nedda bino bintu olanga bw'oyimbeza abayimbi abalala wabawo oluyimba olulo lwofuna n'ogamba nti olyaga kutumirani totumira omusajja we wamanyire ebyokutumiranga abasajja mama wange nabitose ennaku zino abadde ku kitanda abadde wa baba abadde nakasongola ku kitanda nakasongola amalwaliro gye gali amalungi yateredde era bamukozeeko bulungi nsaba mukama mwongere okuwona wateese kapito ebyennyanja mbiraba biwera ngoyantaddemu kapito gwagaa nti obadde n'abalwadde ng'ate omudaala omaze okuba nga ogujjuzza bwoti ndabanga atugasse
Sibagase. So ngantadde mu capital anti mbadde n'abalwadde. Nakwongera muko. Kikyama kiki wazula mu byennyanja Bbiiru? Ebyennyanja mbiweereddemu abaana. Be wajja nabo bana abasaalongo. Basaalongo. Ate be wajja nabo. Siina be najja nabo. Saalongo eyanzalamu abaana ne muzalamu n'abaana basatu omulundi gumu. Abaana abasatu bonna we bali? Bonna we bali. Ne mwongera n'abalala babiri. Wazaala abaana basatu abasooka. N'omwongera n'abalala babiri. Namubiru ne luwedde. Kati mukyayongerako oba? Abaana yanaamanya kubanze wendi. Nze wendi. Nze oli olinze ekijja kijje. Kati n'abaana yanaamanya. Saalongo aliwa? Saalongo abeereyo nakasongola. Naye baba Saalongo oyo bakati ku mwembyani afeera munne. Tewali mufeezi. Ffenna tweyagala. Ebyannamaddala. Kola abantu bajje baguleko ebyennyanja bye mu katale batugga bakulaba ku telefayina. Ndabye dde era bamanyi. Bajja kujja banguleko. Bakola bajje banguleko. Ebyennyanja tulina birungi. Ekisembayo kuba kya layisi kya ssente ntono kyameka? Ekya layisi. Ennaku ze tutunda ebyennyanja bitono. Gumu kitundu ku mutwalo awo. Gumu kitundu ku mutwalo ebiri mpola mpola. Nina size nnene. Matuga tunda size ntono. Matuga bw'oba gojja ozunga ng'oyagala buno obwennyanja bubaamu amagumba totawaana. Ebyennyanja ebiriyo binene. Gumu kitundu paka kumeka? Paka kwebire ebere kitondo. Tuli Matuga mu katale ka Ssaabasajja Kabaka. Webale nnyo bali eddala kwagala kutulaba. Webale nnyo twagala ne program ebifa mu katale yono Bbiiru. Obwedda gwe mbagamba ali mu musipi gwa bbawe. Kwata Eflon Bilbiru. Tuli ku BBS Telefayina program ebifa mu katale bwe tuli mukanange mu katale ka Ssaabasajja Kabaka ake Matuga. FlexPay yetuteekamu ssente obulamu okulaba nga tubutambuza mu ngeri ekyasinza okubeera nga ya mulembe ddala. Bwe tutyo ne tutuuka ku mulogo w'ekkanisa naye atuwe. Mulogo w'ekkanisa naye atuwa obubaka bwe. Singa oseka ng'ontunuuliridde eri mu kamera kasimayiro n'okabawa nga kajjudde ojja kuba onnyambye kasimayiro engeri eyo. Naawe ate gwe ngambye ndi mulogo wa kanisa. Kanisa ebeeramu abalogo. Ngambye kanisa? Omulogo wa katale? Nga ndogaani. Banno b'okola nabo? Sina gwe ndoga. Omudaala ndaba mukalu wamazizzaawo dda? Era namazizzaawo. Otunda ki? Bijanjaalo, kawo. Uguza bakyaba bakumazeeka oba wagwa. Manyi tuyinza okusanga eno ng'omudaala gwo gukyaliwo nga wagwa naye ng'oki okuma mbeera. Era naye tumwetaaga kubanga naye mutono. Mugende mu Stanbic Bank babawole ssente. Abateekamu ssente enkola y'okuwola ssente gy'eri. Ate mutuwola ssente ate ne mutukanda ate tujje nga twewola. Kati oyagala bazikuwola ate bakuleke bulezi mirembe. Nzize mpola mpola mu ddembe. Wanga munyaga mmwe era munyaga babaleetera wano bintu mpola mpola. Tetunyaga bantu. Bawa abanyaga. Abeeyo olabike yawalala yeetu wano mu Matuga. Byavunze. N'oleetera ki agantu agafu so nga ebintu by'abannogo abitunze n'obeera bulungi. Bubaka ki bw'otuwa eri abakulaba ku BBS Telefayina banoonyeewo okukolera tebalaba. Siina nnyo obubaka bwe mbawo okuleka nze njagala kabaka waffe kubanga ffe gye tuli eno twagala kabaka abantu tuli mu mbeera yakugira tetutegeera kabaka atambula atya. Kabaka yagenda kujjanjabi okujjako nga towuliriza Katikkiro. Kati byagamba byobooge. Omanyi nga mugenda ne mutusobera mwagala nnyo okuwulira wolokoso. Ssaabasajja Kabaka yagenda kufuna bujjanjabi ate vamu ebyokugera obugerogero. Vamu ebyokugera obugerogero tumira butumizi bantu bonze nkuve emaaso. Tumira omusajja gw'oyagala. Omusajja gwe njagala. Ate wamma gw'ofuna gw'oyawukana naye kati awo toli sure. Gw'ofuna toli naye ku myaka egyo twali tolina konsere. Oli yamuzaali abaana basatu. Tumira gw'osinga okwagalamu abo bonna. Bonna batumire. Bonna mbatumidde. Asinga okunjagala ennyo nange gwe nsinza okutumira. Ye mwami ani? Ye mwami ani? Aleeta lumonde. Ono aleeta lumonde. Owa lumonde wamugoba dda. Agenda dda. Waliwo kati eyogera kikuli ku mutima. Olaba banno bakuwagira. Ani? Oba wa matooke kati yaliko?
Sirina ndi ku mutima. Bonna olyawo bakyanga bukyansi. Bakyanga buti. Bye ebiva mu katale ku BBS Telefina program ebiva mu katale webale kutulaba webale kutwagala tutambula ne FlexPay enkola eyo nungi nyonyonyonyo tunyiga star M2 nobeera nga atobulamu obukyusa most times FlexPay etewagira mikonja fe Abastan Big Bank mugiwagire nnyo wojja mu katale ngeno gikozese nnyo kugayo oba olina akasimu akamapesa ojja kunyiga star 2 M#. Gwaina smartphone genda mu Google Play Store downloading app ya FlexPay obulambu benga butambula bulungi bampita dipato katelega the microphone guru ndi wano mukatale ka Ssaabasajja Kabaka kanchigire wano bwenvaana ate nchigire bwentyo mungere ekyasinza okubeera eyakabi 33 mbulayo eddakiika zange ntonotono mbeerenga njira wategesewa wentuula nabitaddemu olugezigezi sikyamala gajja ku midala nga sina wentuula sikyalinawo ojja wenzija ku mudaala nze njira kugundiyo mbunkandalirire mapapaali nga gakaddiye bulala gano goyina tegakaddiye sebo gano kyekika kyago kika kiki mapapaali amaganda epapaali eganda lya mmeka 33 ate buli obuti ga 22 kati g'omuntu n'aba tulowooze gw'otambuddemu n'ogenda mu katale muno naga nti sasula 2 lino kale nsobola okusalirako nompa 10. Abakazi bajja kuduka bali mukulaba ku BBS mukwana baga nti oyo ng'aseera bulala nsobola okusalirako nompa 10 gana amatono ga 10 gana amanene ga 2 esatu obadde olamula ku TV tebalamulirako oh baby how you my darling ngamba gwe munene kati weebuzaabuza mbuki weebuza emisumati gimu adduka ki naye mbw adduka kamera uli otya myaka emeka nga mwolimu myaka 13 olina byokoze nina byenkoza nti ntunda bino ntunda amenvu mapapaali n'ebibala bibyo miyembe omudala guno guvaako sente ezikumala okubeezaawo obulamu oba just oyagala okaddiyirewo wano mpolampola era zigumbeezaawo kubanga nsobola okubeerawo nendabirira famire yange omusajja yasuula awo abaana naye neyedde omusajja kati weebuuza ntegedde ntya akasajja kano akalogo kategedde katya naye musonyiwe yali akola bibye nange nkola musonyiwe muddiŋŋane mugatte yakwagalira mwana gwe wajja naye yamukyawa nnyo n'ogala naawe omutadde talina gwe yakyawa nze nakoowa buzibu ki omanyi tubeeraawo nitwagala tumanye bannaffe bano obuzibu bwe bayina ffe abasajja ba Robert awo bakiiwa buzibu ki omusajja oyo empisa empya zaamujjula talina mpisa mbi wabula nakoowa bukooyi mu bbanga nakoowa bukooyi nga nze omuntu oba mbadde nyina ekigambo kyenjagala naye kankyogere mu luzungu oba it wasn't finishing yali tamalaako yali amalako kati ate yensonga nkulu nyo when is finishing kati awo nsonga kijoyiza okuwa mwana ne bwe mugenda mu bazadde bakubuuza does he finish on amalako naye nawummula waliwo nsonga ndala gy'osirikidde teri tatayagala nkuwa eki njagala ompeeyo ku leproni kuki leproni gye nsobola okukoleramu wano emirimu gyange gino tambuze emirimu gyange tumira ku musajja akolanga oli wamuta naye munaye bwetaavu tupozi ntumira ku baana bange bali bameka bo nyinayo Vianney Kibuuka tumira ku Vianney Kibuuka abeera Kasubi n'omulala asembayo Biriti Kibuuka naye abeera Makindye akola ki Makindye tomanyi naawe byakola obalabiraawo nja kutumirako ku bazadde abalina abaana baabwe ng'omwana omulaba akomyewo awaka naye nga byakola tobimanyi agamba bugambi ali Makindye eyo omulala yagamba aliwa naye bambi tamanyi bye bakola baana mmwe mujje matuga mugambe maama wammwe ebintu bye mukola amanye we mujja bakasente baleeta oba omanya bumanya nti baleeta naye tomanyi bye bakola babaatisa
bayiriba bayiriba kale tuli ku BBS Telefaina program bagiyita ebifa mu katale program yayo yennyini agikola bamuyita Dipeto Katelega the microphone guluwo wonna wosinzira okubanga ate otulaba mu ngeri ekyasinza okubeera eyakabi ndi mu katale kasa naye gwe sewo mu katale n'abaana balina ebintu ebyebbeeyi olina ne food flaska ogambike Weko olyeko taata? kuki maama Ku mmere. wafumbye ekimba olenva Oba olenva olya nva ki? bwe taba nnyama tompa Gye nafumbye. katulabe Biibyo birabye otunulako olw'obirabo. oba mu katale tukola ssente. oba nsooka emmaliriza okulya kola tulye lumu Ke tulye. Eh. Kye ŋŋamba. katusooke tubikkeko tusooke tukole oli otya Tukole. ekyabantamya bukodo omuntu Eh. akusanga nekutiya y'ebijanjaalo n'ogaana okuwasuuna Nze ŋŋamba nagambye ŋŋenda bikuwa. tampeko mmeka Oba oyagala mmeka oba oyagala mmeka zonna oyagala. kakati mwami Nze busuula kintu agenda nkulabe bakuwa ebijanjaalo birwa naye mwami busuula onoomuwaayo Mwenna. mwami danistan Tewali gwe sigenda kuwa. tetuukusuule Ate munsuula agina emyaka egyange naawe gikyagwa. ye ate okyagwa Lwaki? kasapule nkalaba ke kakalagirwa ka miguwa Mariya maama akola. mariya yakola Yakola tewali kirala. maze mu bbanga ki Mu katale Mm. emyaka 21. oli muno Wano eddogo nga likola payepuloni ayambale bulungi nnyo aneekoonako yagwa. wasooka kulogerawa Wa mama Mariya. njagala osooka onyambalye epuloni eno eya Stanbic Bank enkola ya FlexPay bw'omala ojjambala oŋŋambira abantu nti enkola ya FlexPay jamba gikyuse bulungi woti ensawo edde mu maaso twabateerako ensawo eno edde bulungi mu maaso tukolere mu ssente empya n'enkadde ali atya ddaddi Gyali mulungi. mwami ani Mwami Kibirango Godfrey. kozi bakibirango baba beddirango Mpeewo. baba bampeewo omwami Kibirango God from Chalanze mulina eno tuli mu bijanjaalo kati bali baki ekiseseza Sitegedde. Oba nugu oba kiki? Awo to- sitegedde waawo. tomanye abantu b'omu butale bwe balina Bwe ennugu balina ennugu. naye ebijanjaalo bino bivaamu ssente ezikumala Zijja kummala mpola mpola nteerako kakawo kano. bakasoma basinga kuvaawa oguza baki Singa tuguza abasuubuzi bava buli njawulo. nga oleeta nsawo nnyingi nnyingi Oleeta ensawo nga 2 ne bajja ne bakusuubulako ow'ettaano ow'omutwalo ow'ebiri ne batwala ebbalibbali. batwala bisuse Batwala bitali bisuse. omulimu guno obubi bwagwo buli luddawo Owaaye kapito bisala. Omanyi ekisala obifunanga bibi nga tebirimu Mbadde peke manyi nga nga tonna bifunze. bakuvula osooka keberako ku kyogenda Bibeera mu kutiya munda. Bibeera kakati mu bisanga kutiya. omuntu oli eyabikuguzizza ebibi oba omumanyi oba nabo bajja balejjesa we bati gwe n'ogula buguzi Bajja bali ku mmotoka oluusi ku mapiki n'ogula buguzi. nga naye tomanyi Nga kyogula naawe tomanyi by'ogula. singa osanga nga waliwo embeera y'okuddamu okusisinkana omuntu oyo aba yakuguza Ebeerawo oluusi batusalirako oluusi ne zikufa. Ate naye bambi oluusi aba musuubuzi. nga Yasuubudde eyo ku mulimi n'aleeta. nabeera ng'agira bw'ati si bula abatulaba ku BBS Telefaina oba tugambire waliwo akayimba ketutongozza olwaleero wakawulidde Sikawulidde bulungi. byowuliddemu byoba oyimbako Oyo ye Bbiiru akalirira byennyanja. Ekisembyeyo sikiwulidde. mu musipi gwa bbawe Mu musipi gwa bbawe. kongera okayimbe bulungi Oyo Bbiiru akalirira byennyanja. Mu musipi gwa bbawe. biru beeroga ali ku musipi gwa bbawe gwe gumuli Gwatambulirako. gwatambulira mukale tetugenda kusingako nnyo wano njagala okubiriza abatulaba okukozesa enkola eya FlexPay bagambe yonna gye bali eno mu butale gye mukolera bakozesa enkola ya FlexPay Bannange bagikozese kuba nnungi nnyo. Nnungi nnyo nnyo nnyo. eyamba Eyamba. Ejja mujja okutumira mwami kwezimba. Kibirango Bannange nemugjawo singa nfunira nnyo. Kibirango nemugjawo Maama wange namwandu wa Kibalame najjeza. Mutumidde nti mwagala nnyo. Nnyo nnyo nnyo. kale
Stephen, thank you so much, Side Zayo. Mbega, thank you so much, Side Zayo. Ono mwala yani omwana omulungi nnyo Letitia. Webalinye balire ddala n'abakwasaganya Side Zayo mwebalinye wele ddala. Lawrence Robert yabadde ku kamera naye nga ne muganda wange Suna Michael tukoze nayo nnaku olwaleero. Stanbic Bank, FlexPay. Big up.